abantu ensonga zaabwe kati tuzikwatanga abantu b'omu kitundu emisango tetukyagiwa abeeri gye babaaba eyo gye babaaba twakizuula nti gwe bw'obaabayo oli najja ate nga ye mwana wa gundi oba alinamu kitu kidogo owunzika akuleseeyo gwawaabi kati ensonga tuzeekolerako ffe bakyeyamaani ffe ba pulezidenti ffe ba honorable mpozi omuntu omu kati alagira ne tuwulira bamuyita his excellence Kyagulanyi Sentamu Robert oyo bw'ayogera mitembo biki awo ensonga ewulikika naye abalala naye kino kankibuuze ggwe onayogedde kwepica n'adduka ne bagala temwagala kukozesa buveera obupiira muli akiriwo okuba buli kimu kijjira mbudde ate kati gwe waalizo tukwata ku kamera singa ababo bateekako obuveera naffe tuba tunoonya ansa taata Yes, bwe tutambula eno ne waliyo akanyama ke bafumba ndoza mayize ningi zalingiza ebirungi byonna biri mu ghetto akanyama tujja kasokoolayo n'amaanyi mpola mpola bale ekyali kitindo ekkololo ati bwe banajja ate bave ekkololo bajje bazoganyize eno tugenda balaga mu ghetto n'ekkololo teriwe muli kololo tujjeza ghetto tukolaki buli kimu wano tukifunira mu budde kumakya tukeera nnyoya n'ovakedo ebijanjaalo mu kasooli kasooli mu bijanjaalo nga kuliko n'ekkedo ke kanyiriro koolaba amalwa tugafunira mu budde ekyo bakiyita kisala mu kkuto guli ogwa nnyoya mu gundi kati bwe tuvaawo ate wali nanduudu ali wali atayalisa bintu byaffe nga we mubimanyi bali ab'amakanzu tebeetaaga biwulira era nabyo tugenda bifuna mu budde kati otujja mu ghetto otutwalawo omusota bw'ogugobaganya mu nsiko ne gujja ku bbulooka eziri ku lusebenju lw'enju ne gwewogoma n'olaga nazo zijjawo togwagalawo bwe guyingira ennyumba ogufulumya gwasooka ofuluma get highly educated train others sebayita ghetto abasinga babalirawo nga tamanyi ghetto ayogera bwogezi nti eyo ghetto naye olina okumanya ghetto kitegeeza ki get highly educated to train others ghetto kati ffe twavayo ne tubanguka tugezaako okubuulira abalala kyekyo lwaki obwo obusaati tubuvimbiramu okitegeera nga akakedde olwokuba wakuse olwokuba buli kimu ekifunira mbudde ono yasoma n'abanguka akati atusula ku lufuba nga kifuba ono gwe ng'oyagala ebizibu yogera ensonga ezitakwatagana ku mutaka tukulage nti ate ffe abataka ffe tukwanukula oba omugamba ki tekitwetaagisa nakula naye kuba kati ne betuzadde olwedde ne bw'oba tosiibyeyo ku TV oli eno oli mu kkubo amu n'oddayoeko omwana agamba dadi omanyi pulezidenti wo kyagambye omanyi pulezidenti wo kyagambye leero kati nze omwana ngambye ku makya nti dadi yawangudde awaadi endala konza awaadi kimbu yabaddemu paapa nebamu pulezidenti wa UN mu nsi yonna naye bantu basatu yabawangudde nemugamba mwana gwe obijjawa ngenza obuuza maama we nga ngamba atolowooza akulimba bya ddala musajja yabakubye kati gwe ng'oyagala obuzibu oba ebirungi bw'oba oyagala ebirungi tambula n'abasinga obungi we bayise naye bw'oba oyagala ebizibu weefuule nampulira zibiri olage nti gwe toyagala kugoba musuuluulu otema buno bushotwaba wakulemye era ffe wana amazima kebe poliisi tekyalina kyetugamba luli wayambalanga oba t-shirt eno ogwo musango naye kati ne bwe bansanga wano nga njambadde era bandaba bolabi ne baŋŋamba kulembeze wammwe agamba ki
ti omukulembeze waffe ffenna nammwe nga mwe muli ali fit okitegeera so embeera ya ghetto ffe ebinyigiriza tebibulamu naye ng'ate ebinyigiriza si bya muntu kinoomu nti yalina obbitukolera wabula alina obbitukolera yeefuulira ddala zonto yalaga talina kyawulira oli mukuubwa waggulu ffe wano mazzi ge gatuzoganya n'ebirala nga ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mu bulamu obwa bulijjo amalogo g'abannaffe tujja gatunulamu tujja gafeesinga luutu endala naye nga ffe obulamu mu ghetto bulungi kubanga okedde ku makya kyayo omufunye yadde si w'amata naye ng'omufunye mbudde mu budde amasannyalaze gabaako tufumba ku masannyalaze mugasasula ate tusasula gaaki masannyalaze gaffe ate gwe oyinza osasula ekyammwe pozi nga gavumenti eze netugamba amasannyalaze ga Japaani ago bane mugasasule masannyalaze g'omulasha ago oba omu South Africa temugazannyirako si gaffe naye bwe baba batugamba nti gaffe ate agaffe ekyammwe osasula ekyammwe osasula boka babbeeri naffe tubbe eno sente zaabwe tuzibalekere tusigaze amasannyalaze amasannyalaze go buli kimu kijja mu budde olabyeko nga tukuba essimu olabyeko nga tukuba essimu tetukubye essimu naye buli kimu mu budde bakimanyi ffe buli kimu tuba neki kansooke njogere n'atuusa akantu mu budde nyabo sebo obudde obeera olowooza nti kati akantu kali kakaweddemu n'otayalisa sometimes I don't know Luganda maybe talk English speak English I'm fine. How are you? What's your name? I'm called Chelimo Justin. Chelimo Justin. Yes. You are just here in Kamwokya or you just... To take Kamwokya, to take care of Kamwokya. To take care? Yeah. Of Kamwokya or Kamwokyanians? It's just Kamwokya. As I know that they call like that Kamwokya. So you came to take care of these people? Yeah. I serve them what to eat. It's like food also. How is the service? Good, service is good. They like those things and they enjoy it. Yeah, they you like only it. serve them this one or even you prepare food for them? Only serve them drinks. But food I get anywhere because we have so many people preparing. And even your sister is here? I can see, yeah. It's your sister is enjoying the life? Yeah, I can see. Is your sister? Yeah, it's my sister. Yeah. She's enjoying the thing. Yeah. How are you? I'm good. You're good? Yes. You know Luganda or your Luganda is not Luganda linge? Yeah, Mugisu. You're Mugisu, yes. But Bagishu is Luganda. Why? Because they are Bagishu. Bagishu and Baganda are the same. Yeah. Oliotia. Olirungi. Oliano nwenzo kulaba ng'ogira umbeera ati. Mbeera wano neba bakyali baffe. Nobasanyusa. Twebeeramu wano. Mpola mpola tetuyomba tetukola otya. Naye tukuuma ki? Mukuma base Luganda. Yeah. Nkulabye ng'ojjo bakubiramu wano eno dansi ne bagamba. Dansi. Nga twesanyusa nga tukola otya okitegeera. Olunaku lolukeera lutya? Bulungi nnyo nalwo tulaba. Olupulaningira? Ndupulaningira yadde sente zibuze naye ffe twebeeramu mu magezi. Okolayo ki? Nze. Naye mu hoteli naye nga wobimanyi leero saakoze obwedde nimukoze engoye naye nkyo ngenda kuyiiya okitegeera. Kitegeeza balenja tebagenda kulya oba bagenda lye ewalala? Balina okulya mu mateeka tebasobola kusula enjala. Naye nga bitambula bitya? Biki ebikusoomooza ng'ofumba? Ebinsomooza okufumba. Tebisobola kunsomooza kubanga buli kimu kibeera steady. Abaana beewaana wano nti kye baagala mukibawa mu budde. Mu budde steady nalwo obalaba bali steady. Balaba babatayalisa kasita kakenderamu nga babongeraku kasita kake naye mwagadde ensi eno naye tuli mu Uganda. Uganda yaffe musula mu kalina musula watwebeeramu mu magezi tetubona nomunyumidde ensi mutwe ku sente tujja kubawa naye nga naffe tuweyiya mpola mu magezi. Ekimu gendo tayalise wamaliriza kati okwoza
Ichayoza. Katozaako ki olwaleero luno? Olwaleero. Ogendako wa? We mala koza n'enfumba bange naja ne twepicha ne tumane tugenda awo tukitegera. Kali yalazeewa. Agenze kweyiya ng'omukazi wayoze. Agenze kweyiya ng'omukyala bwayoza. Olikomawo nga mwepicha nga mugenda out. Kitegeera. Out mukyakalirako wa? Out. Tuchakalira Kamwokya ku besi waggulu. Waggulu. Mu magezi. Bwe muddanga mwe bakubanga muddamu anko. Tumala kwebaka ne twepicha ne twepicha. Tosongawo. Amaze ndiramu bwe muba out nga mujjanga mwebakanga mwepicha muddamu mwebakanga paka gye bukeerera. Gye bukeera oba twaje ne kabya kafe nga tunywamu ne tumala ate mujja bwe munywamu mujja naro paka ku makya. Nani abafuga? Akufuga. Twefuga ng'abantu. Eze alikageto naye walasta kyaba kitya. Yes. Abakulembeze teboogera. Abakulembeze bonna bali fake. Abakulembeze bali fake. Ffe kye twasalawo abantu ensonga zaabwe kati tuzikwatanga abantu b'omu kitundu. Emisango tetukyagiwa abeeri gye babaaba. Eyo gye babaaba twakizuula nti gwe bw'obaabayo oli najja ate nga ye mwana wa gundi oba alinamu kitu kidogo owunzika akuleseeyo gwawaabi. Kati ensonga tuzeekolerako ffe ba chairman, ffe ba pulezidenti, ffe ba honorable. Mpozi omuntu omu kati alagira ne tuwulira bamuyita His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Oyo bw'ayogera mitembo biki awo ensonga ewulikika naye abalala naye kino kankibuuze ggwe onayogedde kwepicha nadduka ne bagaa temawala akozesa buveera obupiira mulya kiriwo kuba buli kimu kijjira mbudde ate kati gwe walizo tukwata ku kamera singa ababo bateekako obuveera naffe tuba tunoonya ansa taata ansa bwejja awo tugamba alyamudulira ansa bwegaana tugamba katulinde okuddako emikiso ina gigezesa buli luna bwe baba bakyawamba baganda baffe kyekitwambaza kondo bwe baba gavumenti ekyawamba baganda baffe kyekitwambaza kondo nga balala babatta leka tuzaale tubalumye omutwe tubavimbe kitegeera tiyalina endowooza ennyo ogambye ki towulirizanga nnyo omuntu omu mu kusookako oba oliawo nga gw'olina essuubi nti yalina endowooza nnyo esinga waliyo n'abalala baaba kangamu nga basatu oba babiri oba bana obateeke ku kyati buli muntu afunako ekyokwogerako blood me am a self-employment I'm a self-employed man, Rose Manor. So that I have no wish can be at the boss at the boss sala catch money for a bite a day at a month and the way I'm at the one a quick start and the wall of that's revenue maturity. Yes. Ndio. Sawa. Amanya gango bagaita Paulo ogaba basajja akada osotoga chairman w'ebibozibozi Kamwokya. Ndio sawa. Waba deti. Kano kati. Just for mwalwanye yes okuyamako omuntu okumuserekerako ebbaati neyitawo nelikusala oli muzimbi ndi muzimbi naye okuyamako omuntu owenkwacho banage kale
nekwa kyetukidde mu budde kyaba kitya yogedde nane oyogedde ne kyamaanyi wa Kanakaalo kyamaanyi wa kaalo kanno kyamaanyi waawo abatuuze bo bagamba ki abatuuze mwe bali naye mulina obaliisa ku ssente nga mwabazze abantu abakulu abatabeera mu kifo kino batenkwate stole kwaito yange sente zange zendya wa olya ku sente ndya sente zange naye batugamba nti kasabula ndi kasabula kawaani tetulina mirimu kuti ensonga lwaki tukeera kalya buli funire ku mirimu mukalimyewaako kano kasenge kave kasenge paka kuno ya bakagaba bakaleetera mu drone n'ezicopa zibaawo gamba walayi ne lokopita zikaleeta buleesiwa nenga ekitundu kigamba ki ekitundu kirikiriya naye kibulamu nebaawo tetubyagala musi tetwagala zimba buloka tuberere nekyalo ekirungi katugendako alutya ebibaawo bino okubijjamu tuzimbe wali eritere zepulani muguno omwaka era oguddako kwe tutandikira tetwetaaga kwebuuza ku muntu yenna guno omwaka gwenyi tetwagala kuddamu wuya nti abantu bafudde bayidde okumanya abantu beno basanyufu n'obukulembeze bo Mr. Chairman buli kamu bakafunira mu budde wabateekerateekera eno yo bali basente ate basajja abakozi buli omu ali yakuze kuba teri ali yakuze omu simwasigala kiri yako makola ate tukole ekirawo okaluma Mr. Caleb bamuyise MC Disease we Jik artist rangi bagambe ndi comedian ndi artist ndi mchefu ndi active side zono bayo bambis march talent sambo odoga ndi march talented somebody mu bitonde bingi art nji manyi papers zona ziri ku university level yo AC on a global level kale akalevel story chikano Kalevo natural, it is genetically engineered by God. It is natural. Myaka katika nukalinga ku myaka ibiri katujibalira. Bwe tugenda okubala mu sente kati obeera mu nze setunda siri malaya boy. Ekyo kiveko. Never say your honor. Honor is not a fitting to the food. Nenda katika tugeza tukabalidde majja. Zokatadde mu kamenteini. Sewangula. Okabadde mu sente mmeka okutuuka wano. Kabezaawo paka. Banange olaba people hate birefu ekirefu tekiyomba tekyogera tekirwana but sometimes we get some challenges in the ghetto. Ola sanga omusajja ali dressed decently mu uniform y'amajja ina n'amayinja no bampret training people and order naye ng'awala n'ekirevu ekitayomba tekirwana tekirya byekyo kati omukifo ky'oku abantu balwala. It is a disease in full. Is a dignitary integrity specific and esteem that full social and economical. With Jik is wise, intelligent, a joker and the king of what they don't know. Okusomenya sikwe kuba omugezi. Nasomera mu Ntola high school Kitunga. Eri Ntungamo. Primary Kitunga day and boarding primary school. Wajje Kampala. Okujje Kampala. Najja neyiya. Kati inaita makubo manji. Because I did not get any transport from any somebody. I had to sweat to toil for myself to get a transport on how to kill it. Ba obi babi. Wasoma nabo. Somero lyo. Kati nganze mukirimu ya aba obi bonna aba obi baba banji tuinayo bamugisha muntu tuyebo babu banji apati nuwagaba. Tell them kati nzewa obizi muntu wale mutukilidego mugisha muntu mwogera ne mugisha muntu kati abo bamuseisajja bemba kuzenga amanyi ku kyalo kwenkulidde bakwelonda luhembo nkulidde okukyalo mwogera ne mugisha muntu wagwe namba abamu mba nali muto naye nga motivators mubwaba omuntu omwana bwati nze mba nina ekintu kyenasoyigira nga myaka bwegi kakati tugende bwe tukole bwe tutu omukisa gukulumbye osinkanye president w'eggwanga mutudde njagala omungambire ebigambo ebi byogere gachi obigambi ebibyo nze emyaka gyenina bwe mba ntunulira ghetto eno
gwe ntunulira ghetto kale zonna ziri mu Uganda nazuulamu ekintu kimu African jealousy yetuleetedde obutakulaakulana lwakuba osanga omuntu tamanyi naye awala n'abamanyi mu kifo ky'okujja neekwata empola nayiga ajja kukola addamu kusirwa mu kwerobesa kati kiringa mu Bible Proverbs chapter 18 verse 16 egamba wisdom can create you a room in the midst of the meeting of great men. Tell them. Hey, Galatians chapter 6 egamba for if anyone takes himself to be something when he's nothing he deceives himself. But let everybody examine his own work and rejoice in it himself alone, not with another. Fete twasoma nnyo naye out of research tumanyi balugamba oli pastor nze mwanyi bingi amwe maritalete Bible nange sina gisomeza nezinazulira out of this baluga pastor baba oya pastor Dr. Bedi Bwanika we share the same grandfather but our father is the same our fathers are different but the same grandfather. Okay. Kati oruzungu tetwakulanga tulumanyi. We learned out of discovery. Can you wait for Karamoja to become a capital state? When? When you don't try to. Kirugariasi sleep in which gym? Kirugariasi sleep in which gym? Bagendo ne wa banana gwe bayimba. Jangu gwe. Udigala yagala banana. Gala yagala banana. Anyaka. Bagendo gwe bayimba fiki gaza gwe yabuza nga udigala yagala banana. Banana. Oyazole yagwe nomba gana. Sinze. Sigwe. Checheri. Tewali. Mbelati. Mbela nungi. Okoze eki wano? Okoze eki? Tewali ndi waka. Oli waka. Okay. Oliwo kulya ku sente zo. Ghetto ekutwala etya? Etwala bulungi. Wavaawo okutonya wano mu ghetto za wano? Nava Mbale. Mbale kyaba kitya? Kirungi. Wagala ojjeko Kampala? N'otuuka eno? Netwanga muli mu nsi ya njawulo? Anti eno mwefuga. Bwe kimu kifunira budde. Bwe kye tukaabira eri simanya biki eno kiba kyawedde dda. Mbeera ki? Boyfriend aliwa? Eyakuleeta eno. Boyfriend yaleeta udigala yagala banana. Aliwa boyfriend. Boyfriend magezi timbani. Baba dukula musiza. Mad. How are you? Gen gejuneku. Gejunekungo. Gejunekungo. Habana balalu. Balamu. Balalu atenga balamu. Bana balalu. Balamu. Balalu atenga balamu. Yo, maneno mu ghetto bemanyi. Gen gejuneku. Kubera ero nga wamanyi mwana bakibanda bakimera batukola buli kye twagala twebuuza mwana abali ewo balamu babalalu tuli balamu muli balamu yo biti gejuneku gejunekungo haya gejunekungo waliwo bano abatumalamu amaanyi abagamba buno tetulivaayo tetulibeera bakabi bon balugamba oli muganda wa bitone ani oyo baogera abani agamba abantu eyo abantu besi babaale bagamba simanya ate bitone biki simanya bikoze bitya nze ndi muganda wa fire oyo muganda we wama wa bitone big size bossman ze siri wa Luganda wa muntu yenna nze ndi muganda w'abantu bonna buli gwolaba nga bw'omanyi tugende Kampala naye nga bagambe bazukuke bagende bakole nga bwe fire wizard Ketimu